Yes, okay, tugenda maso atende tutandika butandisi reality cinema bakutusiza kentanu kwa filmu egenda maso Nalyange Farida screen natenga bulijjo tandika butandisi sagala bakunyumiriza bunyumiriza Nalyange Farida nenda mukwaya Aisha bakomye mu filmu ya feyo mulembe nnyo tugenda maso mpola mpola natenga bulijjo nagambe eminze nkwereza Isala Badlisan VJ Bahati Musiguli azini Musiguli Yes, okay, tugenda maso nabawesi ani Jessica Nenga akomyewo ichali kunyanjula Kasole Silver ichali ntandikwa naba Yego Sharifa intandikwa filmu egenda maso mpola mpola sagala bakunyumirize atenete irange negenda maso nalukenge Zafra nga kwotadde ne kojja kato bonna bali mwene tandika tutandika butandise egenda maso sagala bakunyumirize natenga bulijjo nagambye kyogabiriye Eva Nalumufiyo Naluwanga ichali kunyanjula tandika butandise ino sagala ekendo gisubwa ntandikwa filmu egenda maso filmu gitandise musajja wo mwesiga kwenkana ki bw'obanga oyina by'obala ebikutwala maaso ne musajja omuteesa kwenkana ki era buli kye mubala okakasani buli kimu kiringa bw'okibaze olugero lwa Kidesiterewo Uziwa Senyonjo Saidi Welfare ekyali ntandikwa egenda maaso era nga tosubwa natenga bulijjo nagambye Kasole Silver yakuwandiikidde script eno ekyali kunyanjula tandika butandise egenda maaso mpola mpola sagala bakunyumiriza bunyumiriza era nga Kasole Silver yakoze ku contributor atenga Seguje Yasini najja abakulaits ekyali ntandikwa tutandika butandisi batugana Fiona Naluwanga ye prompter film egenda maaso Kidesiterewo editor film eno ekyali kunyanjula tutandika butandisi Nalyange Farida ye director atenga Kasole Silver ye sound manager ekyali kunyanjula tutandika butandisi nagambye tewesiga musajja nakanwa Teddy Nalyange Farida bwa producer film etandika egenda maaso mpola mpola natenga bulijjo nagambye okuva mu Miss Productions bannange era nga betukunganye ekyali ntandikwa uliriza nnyo nabagambye Mukama tumusinza agala nnyo musinza bannange era Katonda ono munange lwe tuba tumusinza naye abeera atuliko kati tugende maaso tusooke n'akayimba akamutendereza era akazaamu essubi okulagani Katonda Mukama asembedde muffe nga batandika okumuyimbira bamusinza bamusisiita Katonda wakusisiita nnyo munnange bagenda maaso mwoyo wa Mukama mwoyo wa Mukama taliiko ddoboozi bbiri kolokoota liringa eririmu ekigwoba ki naye eryo ddoboozi lyonna lyojja nalyo ewa Katonda awulira Katonda taba na kasengejja ku maloboozi buli kyomuwadde kyonna atwala omwoyo wa Mukama n'amalaka bagenda maaso bamusinza wakati muferelo kale bannaffe nagaye buli muntu yenna aba n'ensonga lwaki abajja eri Katonda we kati we bamala omusinza bamaze omutendereza ne balyoka batandika omuweereza essaala okusaba Mukama Katonda buli ddiini emusaba lulwe waliwo kumbe waliwo abaguddemu mwabayi Mukama Katonda wange obwavu butulumidde bwerere lwaki enjuba eyakanga empendule ayi Mukama Katonda obwavu obunyoka mu nsawo bukirako ekikoomi pitaako gwe saagala gasiya bagenda maaso ne Saala waliwo atazaagala ayi Mukama Katonda waliwo abalina enteekateeka ayi Mukama owange Sister Mary kati sooka otuwulire ennaku zino simusa omukyala w'ennaku zino tetumutegeera olabye engeri gyazzeemu awo abadde wazze kumbe ono abadde mu mwoyo ye murasita ye bba w'omukyala oli omukazi tayagalira naye naye omukazi oba naye Katonda yamukola kiba nanga alinga yayomba naye oba wakkiriza Yesu namugago tofaayo era muggwe namuga ndi Katonda ali muggwe amala era oba wakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we era omununuzi wo atampula namuga naye era simanyi na kumanya namugamba nti museeke Saala nnyingi Katonda ajja kulabika ndi amujjukira oluvannyuma namuga atusabe munange nga bw'omanyi ba brother and sister abalokole bano bamanyi okuŋŋaanirako ne basinkana ewaabe w'omulokole munnaabwe ne basabirako awamu ba brother and sister kati ba sister bamaze okulabika babadde bava kukyalira brother musoke tajja terera n'agamba naye musoke taliterera ng'omukazi oyo ali naye omukazi tuba tusaba najja n'asooza omukazi najja n'awanda amalusu omukazi najja n'atuyisaamu olugano mutima omukazi n'amugamba mutima omukazi gw'alina alabika si muweereza wa Katonda
mu nsi muno mulimu abaweereza abasitaani n'abaweereza aba Mukama. Kati omukazi oli alabika si muweereza wa Mukama. Bannaffe nga beeyongerayo. Kati musajja mukulu ng'ajja. Sente ziriwa? Toba kutenda Katonda. Nanti mukusaba teba sente. Nanti mbadde mayogenze mu buli abizibu tuyina abikumalire. Tubadde tumwegayirira. Wabula musiruwala. Kati ngambuza byonna byomwegayiride kikyakuyambye. Gwe musajja gwe. Kango oyina sente. Oyina okubeera ng'oli musajja ayinamu kasente. Omusajja ataba na sente taba musajja. Leka naawe mala okuwummuza essaala. Essaala tennaba kuwummula. Ndowooza bw'otandise okwesiruwaza. Kimubuuziza ndi gy'ova. Omusabi akuwadde ki? Kakano tuba tulya waliwo omukyala eyatuuka. Kyava ayita. Eddoboozi balimanyi. Ono yafukamira n'amubuuza munne maama osibye otya? Kani nga ono ambuuza oba musajja we gy'ali. Kwe njali yeebasenga bulijjo. Ate munne ebyokukola abiriko. Aba mutulo. Ali munda eno. Kati nga tebamuyitayo. Omukyala nazze Land Road. Mukazi aba Land Road. Oh mama. Osuzo cha munaye mama. Muli mutya. Kati nga mugasoko je nabye njagala okwogeramu naawe. Nga muyite bali ye Land Road. Wetegereze. Kani nga mugandoza tudde wano. Wuliriza nnyo tunulira. Nga mugamba omanyi muvubuka. Namugamba sente mbadde nzinonye. Kubanga omaze emyezi mingi tosasula. Namugamba ye waliwo omulimu gwenjagadde ogwenga okola. Waliwo wendabye nga bagamba beetaaga omukozi. Njagala ogenda okola ofuna akasente osobole okunsasula emyezi nkubanja mingi. Mu Land Road ono wambala. Owembala ye muntu atasangikasangika. Namugamba nange emirimu njagala era ngisaba nginoonya. Naye Mukama Katonda tannabakundaga muli mulungi. Ebiseera ebisinga okwagala Katonda si kibi okumuweereza okumusinza okumusanyukira n'omukubira obukule naki. Naye waliwo abantu abamu mu ngeri y'okutegeeramu Katonda ate bo bannaffe ne baseerera mu ntegeera. Wagendako mubamu. Kakati munnange ne tudda ku kyaki. Ono omwami gye yasomeranga ewa pasita. Kati banne bagenda maaso bannyonnyola. Waliwo omubrother gwe batakyalaba. Musoke enti omukyala n'agamba naye brother yo musoka alina ekizibu ekiwako omukyala gw'ayina. Twagenda tube nga tumusabirako brother musoke yatugamba embeera ye gyalimu si nnungi. Naye tutuuka ewaka awo tutandika okusaba tukoowola omwoyo gwa Mukama gubanga ogutandika okuyuuya. Omukazi yajjanga mu kibuyaga n'afuuwa omwoyo gwa Mukama ekintu ekitali kirungi. Kaakati no gwoba okyawuza sukaali yaweddewo tojja kunywa caayi. Waliwo abajja okunywa omujaja negundi. Bantu banywa omujaja ne kamunye bamunywera ku caayi. Tuba tulyawo nga omukyala ono gwe twalengedde Land Road wa musokaze. Yajja asinkane mukulu munne. Wuliriza nnyo weetegereze. Genda maaso abalamusaako. Mugende munywe caayi. Mu mbeera gye tulimu tobuuza nga sukaali simuli. Bintu byakubugumya lubuto ate mu kubigumya olubuto temwetaaga sukaali. Kati ng'onambuuza naye oli mu mbeera ki? Nga mugabo nendi awo bwe ntyo. Namugamba nange mbaddeyo ne ng'akanzi gye nkuyiseemu olubu lw'ekigere. Namugamba naye nalabye muwala wo Namalenga embeera gy'alimu sigitegeera. Namugamba muwala wo wasalawo omuweeyo okubonaabona kube gy'ali. Namugamba munnange omwana wange nali mwagala. Naye ebiseera ebisinga ng'omuzadde okoma mu kulera n'okubuulirira. Naye ensonga z'omutima omuzadde oba oliawo toyinza zeeyingizaamu. Omwana omuwala bw'aba akuze n'asonga ku mulenzi yenna gw'ayagadde toyina ngeri gy'omugaana oyo tosobola. Kakati muwala w'ono gwe boogerako Namale yafumbirwa musoke gwe twalengedde omulokole ng'aki. Namugamba munnange nange kennyini nabadde ngenzeeyo kubanja kasente. Naye ku lw'okuba Namale muwala waffe nga siina bwemba guba mu nju. Ono Land Road Namale oli muwala waabwe. N'agamba omusajja ayitiriza obulokole. Bo balowooza nti Katonda okumwagala ennyo muyimba mu nnyimbo musuusuuta n'okumwogerako buli kadde. Mbw agenda kukwata omulimu agukutere mu kikapu agukuweereze. Ndowooza sente zitonye ng'enkuba. Abantu abasinga balowooza nti Katonda nga bw'aleeta empewo eweweeza oba n'amazzi ag'enkuba we gatonnya
abala babeerawo ne basaba ne Saara Katonda atonyeze emmotoka ey'okuvuga etonyenga enkuba. Ngamba luli emabega kaawo mama tusiiba omwami takola. Namuga munange ebintu. Tabayina nakyo. Omwana abadde nga mbuulira ebizibu bye. Nemmere ebulawo ewaka ekyokulya. Tukale nekikuggwako ng'omu. Namugamba munange nanke nnyini. Nze mbulwako n'engeri gye ntandika ensonyi zaamukwata akafa nsonyi. Toyina bw'obanja muntu ssente nga takola. Ate baagenda ne bakola ensobi. Omulenzi najja wasiza mu nnyumba zaani zoono. Kati bo nga abantu abakulu bagatukoze tutya. Namugamba newandiyiyiza kubanga omulenzi ono bwe tunaamuleka mu mbeera gy'ali muntu gaayamanyi kigenda twaliramu n'omwana waffe. Yensonga lwaki omuntu yenna bw'abeera mu mbeera emunyigiriza togamba mbu yamanyi wabula embeera emu enyigiriza omuntu omu weekanga enyigiririzaamu n'omulala gw'omanyi. Kakati no naawe awo oba omanyi. Togamba nga muntu nti tebikukwatako. Ebitakukwatako ebikwata ku oli. Bwe birikwata ku gw'omanyi naawe biriba bikutteko. Kati ng'amugamu nange yiiyanga omuntu obe ng'oyamba muwala waffe. Ne tudde ewa pasita. Ensonga eyo yeetaaga okutunuulirwa n'eriiso jogi. Kuba kati ate Mukama agamba we have to go beyond boundaries when we are fighting with the enemy. Katulengera omulaba akajjadde maka ago ng'ayita mukyala. Ne tugenda kuba tuyiya kuba kati Mukama Katonda atubeere. Nga tujja tudde ewa maama w'omuwala ali wano abirowooza agenda kulabika nyayamba atya muwala we. Nage bamuyita Naluyang Farid original names. Efirimu egenda maaso. Kakandi abaali wano essimu yavuga. Wanji Namale. Namale ng'amukubira muwala we. Kwanoga. Oli otya muno ekyana kyange eky'obuwala. Ate buzibu. Namugamu ne maama tulye n'embeera si nnungi kwe nti kikyate leero. Namuga ndi munange maama esente z'akameza zafuuka za kubanja. Mwana wange. Munange mwana wange bwe twayogera ebigambo nti ne mu basajja mubaamu okubatomera naye watomera. Naye tetwagala kyogera nnyo bwe tutyo ng'abazadde tukoze tutyo okuleka ntuyamba balo oyo. Kubanga obuzibu bw'olimu munange balo yabuleeta atayagala kukola. Omanye ebintu bya ddiini bino w'ogisoma ennyo otandika n'okuboola emirimu egimu ng'ogamba ogwo Katonda tagwagala ogwo gwa kibi. Ebintu ebifaanana bwe bityo. So nga ate riziki ekintu kye bagamba nti kuliisa beewo butasula njala. Embeera ey'eddungu oteekeddwa okulabika nti bannange saagala kugamba nti n'okubba bba naye omuntu atalina kyakulya. Nazzi kuno ng'omuntu abbye olw'enjala tebamukuba. Kaakano no tukwate kubo ne tujja tuddeeka ng'abagamba nti mugende mufune akatooke kali musooke mubatwalire ne ku by'okukozesa ebyo. Lengera maama waasibirira muwala we yagenda mu bufumbo. Ku mulembe guno baba bakulaba ng'omusajja atalina makulu ekisajjasajja ekiri awo ekitalina kye kisobola kukola. Ebiri ng'obudde bugenda. Munnange maama ng'abagamba bamutwalire ekyokulya emmere eva wa maama egenda okuliisa mu maka gali. Ebintu si byangu, embeera si nnungi, abantu buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Kikazi kyatu kyasanyuka. Omanyi okubanga ssente z'akamera ya tugenda maaso. Kaakati ng'amaze okuba bamuleetedde akamere abenga ye afumba bambi ng'era we twalabye omwami ye buli kaseera abeera mu kanisa baneemuli mutya nga tusanyusa okuba muzze. Namu ne maama akwereza kamere ako yeyeye namugamba nti munaye musanze munange mulamu wammwe taliiwo. Yagenze okuva ku makya tetunaddamu kulabika ntumulaba. Namugamba nti ebwedda tuli wano naye Tuleete emmere. namugamba maama atugambe emmere eyo tugireete. Era akugambye ogende. N'agambye nti era naye ayagala kwogera naawe teweerabira ogenda okulabika nti olaba maama. Tugenda maaso. Namugamba nti siwali buzima maama mugambe nja kuba nja mulaba olweggulo. Weewuunya ono baleeta emmere naye omwami oli oyo bamuwa emmere tagaana. Emmere yo abagimuwa tagaana. Abazadde bannange tebasangika osanga okuba ninazaala we yakitegedde ni omwami ono takola.
era nga bakimanyi mugayavu munaddiini okusaba kuli kwamumalawo talina wadde ezigula emmere ewaka nene basigala nga bakyamugumiikiriza. Kaakati maama bwe yava eyo naba gye yatuukira asiima n'amugamba ne jjajja byonna byokoze nsiima jjajja weebale. Namukwaya Aisha ligino ne muzitumujikira mu firimu nga Sserubambula. Omulenzi yagaana okusamira. Namugamba munange omulenzi oyo ekimutawaanya Lubaale. Kuno Lubaale yamunobya obwongo. dakika Bannange abeera mu kyaki akuba ettendo azina ettendo abuuka ettendo akuba ettendo buli wamu aba akuba ttendo. Viri ndaba jjajja Nakasinda ayine. Namugamba jjajja Nakasinda yamutuulamu. Tategeerekeka. Omulenzi oyo si y'ow'enviiri gye tulaba ezo eziringa entambi. Nina wana akadaga. Kati tofaayo. Kakuwa. Ngenda kuwa eddagala. Omulenzi oyo n'akyuka. Omulenzi oyo tujja mukyusa kweni wanyi tajja kukyuka. Yakempewe mu. Kuba twagala empewo ezo ezimulika ezimukubeza kubanga n'empewo zennyini zisobola okuyingiza eddiini nga zaagala zikubbireyo obeere ku ekyo. Era tugimuyingiza eddiini zikube nga togalamidde be pewo nga be Obandabire. kati nga mugangenda kuwa akadagala ebyo ng'obitadde ebbali omulenzi aba alina okutendereza omwoyo wa Mukama tumulengera wawuye enjawulo mu kukka kwe linnya lyeddungi ya Mukama enjawulo yiyo mu bbanga. Bagenda maaso era wali enjawulo ya Mukama balengera omwoyo Mukama nga se tebaagala kubabuulira oba tebalina mulimu ne Mukama kyekikulu. Oyo Mukama eyawa abalala ye abamma Mukama eyafuula abalala bize yabafudde aido. Kale baba baagala babe nga bagenda maaso bamutendereza bamwagala. Ne tudde eri maama. Maama ali wano jukira gamba ekiwala kye kijje asooka ayogereko nakyo. Waliwo embeera gye baba beetaaga okuleka ne batereeza nga bo. Weetegereze firimu egenda maaso njagala olabe. olubimbi aluddemu kuba yakubye. Kaakati ng'agamba nti bagende baleeta omukozi. Maama waliwo atera okulima wano mu nnimiro awala naye baamukubye endaaya. Maama baamukubye endaaya waliwo eyatemye olumbugu n'alibuka ettaka. Kakati aba ali awo nga kiwala kye kize. Jjukira abadde akigambe kiyiteko wano. Bakyaniriza. Kikino. Obwedda bali wano. Bali mu kaboozi mboozi sitole. Bannange. Maama oliyo otya? Jendi mwanange. Nze siina bulungi. Maama tali bulungi. Namugamba ne mwanange onnuma. Namugamba nange embeera gy'olimu amaka kyo g'obeeramu ag'omusajja otuuka okubulwa n'omunnyo. Njagala ngenda kuwa eddagala. Namugamba nagenze bw'omusawo saagala bbaawo omukyawe kuba kyemmanyi omwagala. Bwe nkugamba okukyawa bbaawo mba nnwana na mutima gwo. Namugamba njagala bbaawo obe ng'omubuulirira. Omugambe nti waliwo akadagala ke baatuwadde tekatujja ku Katonda naye akadagala kano kaba kasobola otuyamba munnange okusembeza omukisa ne wabaawo okukola. Kirizisa Ovanga okuba nti omuvubuka apangisa wali naye landiroodi najja naga nti nze namufunidde omulimu ng'amunoonyezza ajja amufunira omulimu agende akole kubanga akoyo mubanja. weweeta n'obimugamba. Namugamba nange simanyi abaagalana nyinza okugamba ebigambo byange n'otuuka eri n'otandika okugamba omusajja kino nakiri. Nejjukira bw'oba oyagala nviiri nze nzigula nze nkugulira akagoye akapya. Juzi wankwasiza ensonyi wansabye akapala ak'omunda. Kakati omuntu okuba n'omupala obw'omunda bugwawo nga sukaali bannange ekyo si kirungi. Kwate bulungi. Ng'amugamba agenda muwa akadagala. Alubikiriza okunuwa n'ompi. Kati ng'amugamba sooka bbaawo osooka omubuulire. Omugambe nti maama yabadde alina akadagala kafunye okomewo kanone. Yeeko. Kati n'amuwa ne kapaapaali omwami bamuwaali kapaapaali. Omwami wadde takola. Aba mwami. Mwami wadde talina ssente mwavu mwami aba mwami. Yamugamba mubuulire nti tulinawo akadagala k'omukisa musawo yakatuwadde tukamuwe tulabe oba omwami wo munnange anaatereera. Efirimu egenda maaso. Bino byonna maama abibuulira n'abaana bano kubanga oli gyali gye bajja. Omusajja ne waba mwavu tebamukyawa. Abazadde abedda baagendanga maaso n'otutunulira omwana waabwe musajja kigwaleese kasita abeerawo omukwano wakati mu bo ebisigadde nnyongereza.
bano bali mukowoola mwoyo bamukoowodde nno kuva ku makyawo bedda bamukoowoola twalowoozezza nti ajja n'ekirabika leero taatuuke bali mu muyito omwe wa Mukama bamwagala n'amalaka wakati muffe bannange bakola amaloboozi bamuzinira Mukama bamutendereza Mukama bagenda maaso n'omuyimbira okumuyimbira n'okumutendereza si kibi temuli sitaani wadde akatini kati naye ebiseera ebisinga bw'okitwala nti oli ku gogolo nga toyina break ebiseera ebisinga vehicle yonna etaliiko break eyinza okuyisa woosula omuntu n'otamanya wawo okoma kati n'eddiini sibagamba butazaagala muzaagala ennyo nga bwe musobola era mukole ennyo eddiini zammwe nga bwe zibalambika okukola naye mubeere beegendereza nnyo oyinza okuyitawo n'ovaako akamere kaakati no bano bali ku buliri bwabwe ebyamazongo tubabirekera abalina amaanyi bo bakkiriza nti amaanyi tebalina kaakati ewakasi wali kamere ekiriwo kuweeweeta kati engeri gye watali kamere asazeewo aweeweete n'amugamba naye mbadde naye kyenjagala oteesa naawe n'amugamba nti mune akadagala musiriwalira eri olaba sitaani bwajja maama yagambye onaabeko kadagala ate naabe sitaani n'amugamba gwe bwe watandise okwesiriwaza n'agamba kakati ku mbeera ya Yesu tumusemberedde akawoowo ka Yesu yagala kagoba n'amugamba naye gwe embeera gye tulimu ojagala lwaki ogenda maaso n'okuleka niweefuula omwewusa bwoti embeera ejja kutereera Yesu agamba bali babamukisa nnyo abagumiikiriza abo era balitambula eŋŋendo ez'omusenyu era ng'omusana gwaka era ne baba mu ddungu naye bali babawanguzi kati ntandise okuba Yesu anjagala naye Yesu akwagala bannange nga tusiibye enjala mwami naye naawe bannange beeramu ku magezi agawula nti kati saawa eno tetuganye Yesu tumwagala ekyokuddewa kati nze ekyokuba nga saagala kugira naakani naye Yesu ajja tuyamba owulidde emmere nange njagala okugiteekawo akameeza era nange njagala okukola gwolinga agamba nti Yesu bwe musaba oba ye alinga atawulira Yesu awulira tannabakwanukula Yesu awulira lulala n'okwanukula kuba kwa lulala Dagala osobola ofuna emirimu namugamba naye kanku akadagala kano onaabeko ofuna emirimu kono nti nedda Katonda ali wamu n'aba eddagala saagala Katonda ali wamu n'abamugumiikiriza Katonda ali wamu n'abamukkiriza abamugumiikiriza sijja kutwala ddagala lyotompa yagamba tajja kutwala ddagala era omukyala abadde bamukyayi kati ebyeddagala tebijja kukola gwe bagambye agenda amwogereze mbw akome wano n'akadagala kubanga amagaye togenda nako sooka omusajja omwogereze olabe oba anakkiriza bw'anaamala okikkiriza nti eddagala lijja kukola tulabe kati ng'akwata ekkuba akomawo ewa nnyina tugenda maaso njagala olabe nagambe tulaba bbaawe omwesiga kwenkana ki toweesiga musajja lwaki ekigambo kiri toweesiga musajja kakati maama n'ekiwala kye tebafuddeeyo abazadde abasinga omwami waba teyeesobola kugamba nti eyo vaayo kasita balabanga omwami teyeesobola kati ng'amugamba maama munyiivu nnyo ng'amugamba omusajja yatabuse muwala akambwala n'amugamba ni omusajja akambwadde n'afuuwa n'omuliro mu ngeri gye sirabanga awanda muliro nakukuba yakukubye teyankubye kubanga era obulokole butuyambako awo muntu bumukakkanyako ne wabanga empi ziri kumpi akokinga mangu kati tugenda okukola namuga kati ki ekigenda okuddako musawo ndeeta eddagala namuga kati olaba mukyayi alinywe oyo omusajja eddagala kati lifuuse lyakumutega butezi tuba kati oba ddina ery'omulembe liganye omanye endoga eri ya mirundi ebiri waliwo endoga ey'emirembe endoga ey'omulembe nga ne gwogenda okuloga oteesa naye mu kumuloga kati onalabika yaganye okumuloga yagambye tagenda kukkiriza kati ekiddako balina kuindyusinga ddogo embeera ekyo okitegedde njagala embeera ekukyukire mwana wange abazadde abalungi bakkiririza mu kutereeza ekibi okufuuka ekirungi omwami atalina mulimu atakola atalina makulu afuuke ow'amakulu yanjala mu bifumbe efirimu egenda maaso
kamusupu mungi supu mulu kakati nga mugaba fumbe ebijanjalo kasupu atekemu akamala kuba okuwuta wekiri babano bannange mwana wange ontawanyiza jukira mukulu mune yamugamba nti omwana oyo singa tayambibwa omusajja ne bamuloga omwana ali mubuziba nti laba ekiri mu kyaki ate bapasita balina evanjiri ezaamu amaanyi gamba mulirwanawo mugamba ebintu bikyuka ebintu bibeera bikaluba okusooka mukama katonda abaabiraba naye essaawa yonna abikyusa essaawa yonna abikyusa efirimu egenda maaso weetegereze essaawa yonna katonda ebintu abikyusa ne bagenda maaso bali ku kigambo kati rasita tava wano nga mugani gamba neibawo nti tuli baana ba katonda gamba neiba nti katonda atwagala mugambe nti katonda yatulabirira simanyi oba ne mukyokusiiba enjala katonda abaamu namugamba nti munange jjajja ebintu biganye omulenzi nga yatabuse butabusi bwebamugaye ku kyeddagala yabadde amuyodde omwana ngambye nti naye yamusaasidde omwana yaga namuga atufaayo wuliriza firimu namuga kati omulwana ye gwe tulina okukola ki omulenzi gwe babadde baagala okuloga yaganye omulenzi gwe babadde baagala okuloga yaganye efirimu egenda maaso olumala okunywa ku kyayi regardless temuli sukaali ye olumala okunywa ku kikyayi n'ekiwogo kyalumye ng'agenda atuula mu kyaki obwo nno nabwo obunafu obufembeketedde abantu myoyo obufembekedde emyoyo gy'abantu tangaala ofune ekitangaala kati oba ekitangaala kyekikutangaaza ate onootangaala otya okusooka ate olyoka ofuna ekitangaala wuliriza owulira ebigambo by'abapasita bano ebiseera ebisinga bwe biremesa abantu mu busibe mbutuba n'emikwano egitusendasenda okubanga tukola ebyo ebirabika ng'ebirungi naye nga byebintu katonda by'atayagala okusaba katonda omwagala si kibi bannange kubanga omuntu atalina minzaani mu buli kyakola wabaawo okulemererwa olina okubalansinga eryato mubuulire abantu bemuwangala nabo kiki mazima kyagali mu kigambo kya katonda kati ono baleese muwala woono omwana wuuyo omwana mulabye owa muli mutya omusajja yagaana onaaba eddagala wulira kijja kitya baali baagala muwa eddagala anaabeko n'aligaana yaligaana era okuva etwamugamba eddagala ennaku zino mukyaki asula naye olw'olumu ddala kati musajja yafuuka mukambwe ennyo baaba tubeeko nekyetukola alekeraawo n'agamba munange jjajja tuyambe wabeewo akadagala akanaazuukusa omwami ono tukoze tutya eddagala eryokunaaba ng'amugamba eddagala ngenda kulikuwa alimutere mu baafu wulira nno laba ekiri eno bali eno bayimba kitiibwa ekitiibwa kifuuse ekitiibwa weetegereze twagala kulaba wajja biggwera katulabe nagambye tulaba toweesiga musajja muzuku kaakati nkuwadde entandikwa y'obulamu ono ng'amuga ngenda kuwa entandikwa y'obulamu ng'amuga eddagala lyenkuwadde lino mulimu omuwe ogenda kuli muyengera mulimu omuwema awema bamutereddemu omuwema awema jagala buli kimu ky'okola wulira nabwoba otandika okulinaaba eddagala lino menti neeyambululako ebibi byonna liryo lyakunaaba okusooka amuwadde liri ery'okunaaba
era mbu oba onaabalina eddagala mulimu omwambula omuwema twagala weeyambule buli kimu kyonna ekibi ekikuliko okitegedde era gamba nti neeyambuludde buli gasiya yenna ebyokola naganga sumama wairindi n'ebizimba lowooza nti nja kukola bwe ntoba bwenti nga tebirimu okitegedde nga mugamba ogenda kukwata eddagala ly'ogenda okuyengera bbaawo kubanga nkimanyi bw'onooba omaze okuliyenga bbaawo tajja kulinaaba kubanga ajja kubaaliraba nti ddagala owulidde naye bagenda kumuleetera omusambwa nga yakamala okuliyenga omusambwa ogwo gwe gugenda okulifuula amazzi abe ng'alaba amazzi efirimu egenda maaso abe ng'alaba amazzi kaka tugenda okudda eno sebo oli otya nze gyendi gwe oli otya nawe ojja kuntama n'ennyoko kati yamubuuza wajja ava mu bwava wa nnyina genda wa nnyoko kyekikyo namugaa ne wa nnyoko waliyo ki gwe gy'otava namugaa emmere gye tulya mbadde gyeva wano ogula emmere tututama naawe leka naye kutumalako ate mirembe wafunye ku kyokulya ye waalidde sinnalya maama ate weeyombyayombya emmere eva wa nazaala wange wabula obwavu kibi singa kati omuntu tayogereko na kigambo kyonna kumba oli amuleetedde eddagala mpulira liwuma owaayi totuleekaanira kati oleekaana tukole tutya bantu ekyokulya atuddamu olokope kyamugaddamu abadde awolokopya mbw'obwavu kibi anti tosobola kwogera kubanga emmere eva eri oli ne waatambula n'ava agambadde ngenze kuleeta mmere kubanga gwe tosobola kugireeta obuvunaanyizibwa bwe bwakulema kakati nga bajja babe nga bamuwa kwokulya emmere yagaana okubanga ereetebwa wano ewaka ng'omwami yagireese kati ono yagireeta ate era engeri gye kiri nti togigula togamba mbwe eyo sijja kugisobola baasi mukama katonda omwogo tekuli nva olina okulya nga toyogera okekereza amalusu ago ge gatwala omuwogo muwogo asomba amalusu mu kamwa bannange kaakano kye yakola ng'akwata edudda owaayi nsebo gendako eyo wansungulireko airtime sooka ogenda oyite ku wangi aba tannagula naye lwaki naawe oyaga ngenda eri ewala nayo bamutunda amutumye ya time omukozesa yagala okukubisaako wamma amutumye ya time agenda aleete ya time weetegereze efirimu egenda maaso bamutumye ya time ate oyinza obutagenda gye bakutumye naddala nga akasente toyina kasente toli mwami amala nonte man enough efirimu egenda maaso kati ono emwogo n'asooka agizaawo waliwo ekirala kati kyabala njagala weetegereze n'asooka abiyingiza munda oli bamutumye ya time abalwadde abasinga tulina bajjanjaba ku mpaka kati tolaba omulwadde nga tayagala kulabika nti awona oyina kumukwata mukaliga biina kuba byampaka n'asooka yenga eddagala lye bamuwadde omwami lyalina okunaaba ddagala liiryo ebyo tasobola kubinaaba nga abiraba bw'atyo tasobolera ddala kubinaaba nga abiraba bw'atyo efirimu egenda maaso tasobola kunaaba ddagala nga aliraba bw'atyo njagala olabe ono bamugambye akansire buli wamu wonna ogenda okwetegereza omusambwa katonda wattu totya ndi musambwa mukyala namugaa totya nze ndi musambwa mukyala ngenda kuyingira mugwe fugi kakati gwe ngenda okuyingira nfugiremu bawo wabeera naawe namugamba buli baawo wanagenda nga maaso mu kikolwa ekyomukwano n'okubanga muli wamu then awo mbe nga tumuyingira
kati njagala nyingira amazzi atunaabe bunaabi. Aye tufudde amazzi agayingidde agambye agenda ogenda okwetegereza amazzi agabadde ag'eddagala ngafuuse meeru. Eddagala mweriryo lyamugambye nti agenda kutunaaba bunaabi, ajja kutuwulira. Ono genda okwetegereza nga amazzi gatukula okukamala obumazi. Amazzi gatukula okukamala obumazi. Weetegereze. Owaye mfunye omukisa mbadde nzikirira Kaakati kumyewo. ono nga takomawo. Obadde ki? Tewali. Yamusanga ali mu birowoozo kweni olowooza kikwe nti nedda. Ate obadde otya? Nkweni mbadde newunyisa ne ngamba omuntu abadde ki? Anti wali owa taxi. Kati asanga byono alabye ebintu ebimukanze ebigambo bitandise okutamwatamwa mukamwa. Labe ati wani sose n'ogenda no. Kati soko onaabeko. Soke ngende naabe. Gendeyo. Iye. Mbw'alina wayagala balageko. Owaye nga bwe wagankwatira ddi? Nkukwatireko genda okunaaba kwe nti ndeka naawe. Kati nga gy'asitula amazzi. Agenda anaabe. Amugambye genda onaabe. Bw'omala okunaaba tulabe kye tuzzaako. Kati kumba ono amugambye nkusitulireko amazzi agala tuuka eri n'okunaaba amuyambeko kubanga ayinza otuuka eyo ne yeebuusa. Kati wuuno agenda mu kinaabiro ng'agenda kunaaba. Kyekyo kyennyini. Awo kagenze awo. Agenze kunaaba. Awo kagenze okunaaba. Ajja ganaaba. Firimu egenda maaso. Nga yeetema sipeeya. Omukyala amukiririzaamu nti yaleeta ekyokulya ewaka. Kati amugayisa okunaabeko kubanga ne gy'ova akasana keeko ennaku zino kakisaluleekereeke tulabe kye tuzzaako. Efirimu egenda maaso. Olwava okunaaba kumbe kyanaabye kimwambadde. Waliwo ekimwambadde okuva okunaaba. Ozanya n'okuzanya. Lawula okunaaba emisana kuwa emirembe. Nze nampulira obulamu bukomyewo amaanyi ganziridde nti wabula okunaaba emisana kuwa amaanyi. Kumbe ekimulimu ekimuwadde amaanyi. Ekimulimu ekimuwadde amaanyi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso weetegereze. Nga tujja tudde erudda. Badde nina omukozi wennyonnyonya ku mukozi. Onoonya mukozi. Kaakati waliwo eyajja yali mukwano gwa maama. Ng'amugamu ne tulina omukozi gwe tunoonya. Kati omukozi yali akolawo yali omukozi gwe twali tukozesa yakwata ekkubo n'akola ki? nasobola okukola. Kati ne n'atambula. mwagala. Kati beetaaga omukozi omulala anaasobola okuddukanya ekifo ekyo. Ni wange. Balina ekifo ki? Wa muwala wange ali awo bambikayo. N'amugaa nti munnange nina bba wa muwala wange mukoddomi wange ali awo talina bw'ali. Nankuwa babiri. Anaasobola okukola obulungi. Ng'amugamba nti omukozi oyo wabanga aweereddwa omukisa n'akola. Nnyo. N'amugaa nti ajja kukola. Kati mbakuwa babiri ne mukyala. Era kati bansindikire. Kati ono ng'amugandi gwe basindike bajje bankole. Katonda mazenyo. Firimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati muwala we aba ali awo nga ze maama yamutumiza kubanga balwanira mwami. Eddagala linaabi. Kati otuuse. Yakoze. Eddagala yanaabye eddagala kwenti yali naabye. Omusajja omugagga olwo. Kati nga mugaliwo omusajja wano nagagga alina bizinensi ze. Musajja alinamu kasente. Munnanga azze wano. Nga mugamba omusajja tazze wano. Omulimu ne Nga ssebo mbw anoonya omulimu. ng'omumanyi ennyo njagala. Era ng'agamba nti ayagala kuba wa mulimu. Ayina edduuka lye n'endowooza n'ababiri basobola olikolamu. Njagala mu dduka kati. N'amugamba adde njagala mu dduka ng'obudde bukyali musobole okumusisinkana. Yanguwa. Genda. Efirimu egenda maaso.
ngadduka asobole okulekani agenda akulinga bw'asobola bagende basinkana omusajja ono alina omulimu musajja alina omulimu gw'alina beetaaga okulabika ni bagufuna kubanga jjukira bannaffe bano embeera gye balimu ebadde embi okutwaliza awamu kaakano ne tujja tudda erudda omulimu guuguno omugagga wuuno weetegereze era ye yanyambye nti waliwo omuntu ayagala okukola kakati ng'ababuulira bwe yasinkanye nazaala woono era nazaala woono mukwano gw'enfanfe tunda byakunywa ng'amugamba edduuka lyange we muliraba byakunywa beritunda era olumu tusuubuza n'okusuubuza abantu abatwala abagenda okutunda awalala n'agamba naye omulimu guno njagala ogukwate kubanga ebitabo mwebuli buli kimu ekyange wano kyambalirira saagala mube nga bizinesi yange mugikola obubi obutali bulungi zegwe muwa obuvunanyizibwa okuba maneja waawa kakati baagala ono babe nga bamuwa obuvunanyizibwa obwa maneja overall maneja nga bakola ki nga nabo bafunako omutima gwe bakuwa weetegereze bagala omuntu omukozi obulu n'amugamba bino njagala obe ng'oli mukozi twagala kuzannya bafunako omutima gwe bakusasula ye mukama wange nga bamulaga bulungi nnyo embeera nga bw'olina okutambula bizinesi wano nakino ebisigadde nga bamugamu naye tweyanziza nnyo tweyanzeege weebale nnyo weebalire ddala efirimu egenda maaso kaakati ye mugagga ng'amala afuluma dduuka ali aleese mukozi baasanyuka nnyo bannaffe anti kati we bali n'amugamba kati mwami kyoba olina okukola olina kulabika ndi okola nnyo tube nga obulamu bwaffe bukyuka antuusa embeera n'amugamba totya ngenda kukola nnyo embeera yaffe tugikyusize ddala owulidde kale nno omukyalo ono afubye olwawo okusanga abakyala abafuba ennyo ku babba baabwe babe nga balina kye bakola kaakano tugenda okudda ew'omusumba balina ensonga ebaleese nsonga kyebaleese kati ennaku zino tebakyategeera muganda waabwe musoke omukazi mbu simanyi yamugaana okugenda ku kyaki takyagenda ku kyaki ng'omusajja bannanga atusobedde n'enjogera yakyuka n'okujja wano okusinza takyajja kaakati ndo adda alina ekyawandiikibwa kyasoma omulokola aseseetuka atya wulira tumusamukenga bulijjo era musabenga obutamusa kano kusinziira ku nsonga ya muganda wange yawala wange musumba yabawa amagezi ku kyawandiikibwa ekimu ekigamba mumusabenga obutayosa obutawumula omanye ebiseera ebisinga abeerayo emyoyo egyajeema era emyoyo egyo egitambula mu nsi egifubanga we gisobola okujeemesa abalala n'agamba nti nze okusinziira nga bwe ndaba musoke muwambe naye tetulina kukoowa kumusabira nga bw'agambye musabe nga obutakoowa munnaffe wabanga mu buwambe tumufubengako ne batandika okumusabira mu kusoke basindika essaala eri mukama katonda gyanukulebenga ekyusa musoke kati musoke kasita yatandise okukola balaba musoke ono yavudde katonda bannanga ebintu bya katonda tubitegeere mu butuufu bwabyo so si mu kajanja waliwo katonda omutegeera mu kajanja ne katonda si yayagala ennyo abasabiriza waliwo kyebagaa ni gundi musabi ne babawo n'omuntu okuba nti musabiriza ne katonda alaba abamusabiriza ennyo kati buli wobeera ng'osabiriza nnyo katonda naawe oba oli bbeega mu ngeri emu oba endala katonda ayagala omusaba naye tayagala musabiriza bibiri byanjawulo okuwulira ayagala omwagala naye so si n'akajanja kakati ono yakajja okukola wano bakasoma ba wano abasinga n'okwewola bamanyi wuyo ayagala kujja kwewola bakasoma ba wano n'okwewola bamanyi
kale katukigezeeko tulabe bannange we bali kunyanguyira kale nno yasala waabe ng'amwanguyiza tambula kyogo ntalikiramu ekibira baba bano bagenda mu maaso n'agamba effirimu yaffe gye tulaba bagiyita Teweesiga omusajja twagala kumanya lwaki bagiyita Teweesiga musajja abasajja tebeesigwa firimu egenda maaso abasajja si beesigwa tukigezeeko tulabe munnange bizinensi etambula yaweereddwa omulimu agenda maaso agutambuza tugenda maaso ne firimu yaffe nagambye nate nga bulijjo eminze enkwereza twagala kubanga tumanya luddala gye biggwera ne sineema eno twagala kumanya luddala gye biggwera ne sineema eno gye tuliko munnange ebintu bwe bito bwe biri bulamu bulabikanga obulabisa okuba ndi bukyuka era obulamu bwe bwatandika okubanga obukyuka njagala tusenguke oli yajja n'amugaa nti waliwo ennyumba gye nnabadde nfunye yiino wabula yeetaaga kulongoosaamu era omukyala wabula okulongoosa bakunaakusanga tuli munda muno mwetaaga okulabika ndi mulongoosebwa omwami okuva lwe yatandika okukola atandise okuba nga addamu ku magezi kwe kugamba ono kwada ekisumuzi obenga okola ki oggulawo batandike okulongoosa baagala kukyusa bulamu omuntu yenna ayinamu kasente obulamu bukyuka bafunyeyo n'ekitebe ekitaaliwo kati omuntu amulerako effirimu egenda mu maaso weetegereze omuntu alerwako twagala kubanga tumanya ludda wajje biggwera ne firimu yaffe tukyagenda maaso erangayo ng'oluusi nsaba ebintu kaakati musajja mukulu kwa mbeera gyalaba kati ebintu byongedde okulabika ne bikyuka binyirira bunyirizi buli kimu kyonna kirungi nnyo yasaba nnyo Katonda teyamwanukula mirimu tekibadde kati omukyala ali wano bafuna akadde okwererako amulerako amwagala nnyo si bibi namugaa nti munange ebintu bitambula bitya nti emirimu kagigenda gitambula ddala bulungi nnyo beeranga mukyala era nga mbutuufu embeera ebadde mbi naye kati okuva lwe yakyusa endabira ddala tulinga abasumulukuse ng'embe kati sebo kino nga kimugamba olina kwebaza maama twasumulukuka ekyamazima kati tambula ekyali kisibye oba ekikutte obudde kyabuta kati munaye maama olina omwebaliza ddala kubanga namugamba ndisinza butakijjukira ekyo kubanga atubeereddewo embeera yo yali eggaye embeera yali egaanidde ddala kale mukwano naye maama atuyambe nnyo kati yamugamba olumu mba njagala nojja n'obeerawo nonyambako kuba ebintu bimanyuka lubamuuko nonyambako ku dduuka dduuka liiryo bagenda maaso maama yamufunira omulimu nazaala we banazaala we batu tebasangikasangika kaaka tuba tuli awo ogenda okwetegereza nga luwa ayingidde kasitoma omulungi munange nga tusanyusa okukolaba munaffe munjebale mpa nange wiyinza okunkolera nga bulijjo kaakani noono ssebo omuwanda luzungu oba leero ndabise ntyani Katonda watu nga mugani ogenda kunteerako crate bbiri eza soda kwanza nga mugani nteerako buona butaano nga ningoona oluzungu alwogera bulala niteekako ne bu7 apo awo nkweni buki nkweni bu7 apo awo nkweni Katonda watu kaakati nno n'ataasome yayiga kimu yayiga okutabula eddagala agenda okwetegereza tabitegeera bannanga omusajja bw'abeera mwavu abakazi bamukulekera omusajja bw'aba mwavu bakazi banno bamukulekera naye omusajja bw'afuna ku ssente uwayo yakola ki bannanga engeri gy'atunulamu lwaki amozoola amaaso ndabikaye eti n'omukazi naawe ajja buzzi naawe kugula bintu namugamba ssebo wajja kukola n'okutunulira bakazi sinnatunulira kati bukasitoma muweereze nga nzibiriza namugamba oyo nze andabikidde nga malaayayo naye gwe naawe leka naawe kati omukazi wuuli azze alabika bulungi nga n'omutunulako mukazi we atunulanga engoye ezisiibwamu namugamba toddamu bintu byakujja wano okumalako mirembe bakasoma bajja nga balabika bulungi nga no batunulira obamba bwereze nga nzibiriza emboosera ng'ebaddeawo kati oli olabye embooseera
embosera yegula bobanga egwatuna ngembosera yegula ogana okutunulira embosera kubanga oyina omukazi wano leka nammwe ate kutufuga bubi bwe mutyo kati nga tudde eri embosera embosera yeyo banange mwana gwe nguunyirira bulala wena wena otabuse nkugambye olabika bulungi ennyonyi yakakusuula obulungi kwerabirira abakazi kasita balaba omusajja ayinamu kasente awe bapaakinga baba tebanonyera avuga omutima tebakyajagala mitima bajagazaki mitima bakutudde mingi tebakyagala bagala sente tebagala kubanyumiza Mary kakati nga tujja tuddeeka manager yuno nga jayita mukazi we owai ebintu by'okuddamu n'agamba bw'oba otandise ebintu by'okunninyirira ebyo kwegamba ng'ofudde mulemya ogambye ki tonsumbuwa ng'amugamba nti ojja kunzijako akasumbuwo ngamba onoonya n'amugamba ebyo by'oliko ebyo otandise okuntambulirako saagala oba olimbe gayogera ngenda ne maama tulina gye tugenda n'amugamba nti kati nina ne gyendaga tunagambye dda wuno afuluma omusajja yafuna omulimu takyafugika mukazi ono nno alabika ayagala kutandika kummanyiira nokwatakwatanga kakuwa sibangibwa kyokka nze ntuddemu naye mwana gwe okimanyi naluba ebisajjasajja byonna kaakati ssebo ono omukazi ono ebiri mu sente naye nawe ono mwogera luzungu n'oluganda alumanyi oluganda alumanyi ate aluyinamu ne vocabulary nayo kaakati ssebo bo bano ba husband snatchers babeera beeyogezayogeza kwegaba omulaba bwotolooza ni business woman naye ono yagamba alina ekimuluma alinga eyadiba ne mu bakazi wabayo okudiba ate n'okudiba tekuli nti lwakuba nti tolina akwagala nedda okudiba kyenkanankana n'omukazi okuba nti omusajja gw'olina si gw'oyagala naawe obanga eyadiba kakati omusumba yajja n'amusinkana loodi adojjaka ng'amugamba nti mbadde nzija kukukyalira kubanga ennaku zino takyalabika ku kyaki ekintu ekirabika okuba ni buli woosuulirira mukama naye akusuulirira twebuuza omuntu eyalinga akuba ettendo n'obanga osanyusa mukama byonna obuweereza bwonna olabika tokyabuliko njagala nnyo okujja naaga katonda mwagala era simwerabiranga bwangu katonda oyo mpulira bannange mwagala nnyo mu ngeri gy'otayinza kukirowoozaako teweyalikira ye musumba fenge ekkanisa n'amugamba nti kakati ffe tutuula era tugenda maaso ng'ekkanisa ne tubeera nga tugenda maaso ne tukusabira zabbuli kyekiddukiro ate era yembeeza n'amugamba nti kyolina okumanya nti katonda we yeyekka aliwo okutaasa mu mbeera yonna erabika okubanga etunula okubanga eggaye kale musumba neya n'amugamba ajjukira okujja tube nga tusaba dono okyayambuka n'amugamba okyayambuse naye kati kanzireyo kuba gwe mbadde nzija okulaba ovuddeyo baabano musumba ekigambo abadde akifulumiza ekyakireeta ewaka waliwo endiga eyali yadduka endiga eno yali teyabula bubuzi wabula yali yadduka endiga yamyanya kati badde baagala endiga eno bagirabe efirimu egenda maaso nagambye okuva mu Emis Productions natenga bulijjo it's all about this on VJM official efirimu egenda maaso ne tudda ku kyaki aleluya ekaaba kaakati ku mulundi guno ndowooza musajja mukulu yasalawo akwate kuba jjeyo okwo olwaleero ssebo enjiri eyimiriddeko abo abantu abali bakubuulira ebigambo ebikujja mu kkanisa nga baagala babe nga bakuzza emabega ogende wa katonda kirungi nnyo era buli omu akisanyukira wabula omuntu okwekolerera nakyo ate kirina we kituuka okuba wofuna obanga oli bize n'obanga oli ku mulimu ng'okola ekyo nakyo katonda takyagala tulina okuteeka minzaani wakati w'ebigambo ebibiri ebyo ndowooza kati bali wano sebo basindika omuliro abo abantu abakujja ku kanisa bookye yokya omuliro yokya efirimu egenda maaso kaaka tukwate kubo tugenda okudda eri naggagga nagagga agenda otuuka ku dduuka lye nga waggale
omwana yazzeeyo mu church musumba yamukubya akapindi nene abasumba bano babanga abaliko amajini oba agasika abantu omuntu yagaddewo edduuka liiryo seba agenze mu church kati yakuba essimu nga yeebuuza omuntu ayagaddewo teyamutegeezeza nti alina gy'alaga omanye ebintu by'omulimu guno kasita ofuna omulimu olina okumanya omulimu gw'okolako olina gukolako budde ki era gwetaagisa gubaako budde ki onnyuka budde ki kati yamugamba nti gwe ngenda kugoba sebo abaddugavu mulinga nammwe abalina ebibasumbuwa nkugambe jangu okole omulimu ngukuwadde agenze mu church aliyena awanisa emikono bakowola mukama katonda olw'ekisa kikke gye bali ebiseera ebisinga bagamba lubaala embeera ng'embiro kwotadde katonda ayamba yeeyambye kubanga ogenda mu church osabe katonda bakuwa omulimu ate omulimu bw'ogufuna n'ogamba ate guno gunfuga nnyo ate tegujja kumpa budde bwa kkanisa ate nga mu kkanisa wagenzeyo osabe katonda akuwa omulimu bagukuwa ddala tolina budde bwagwo kasita olemu okubalansinga eryato nga bwe kiri mu nsi ne mu ggulu bwe kiri teeka minzaani wakati wa byombi naye kasita oyitiriza ku kimu too much of anything is always bad. Too much of anything is always bad. Katonda tumuwa akadde akamumala naye ate n'omubu omubiri tulina okubanga tugulowooleza kubanga ekitundu ekya Katonda kya mwoyo. Kale nno omusumba ono agenda maaso naye ng'abantu musajja mukulu ng'ajja nagagga kati nga tajjeewo ono omukyala huwaye ng'ojja otuntumuka nawe nnyabo abakozi bewampa naga nekugaa nti ompadde omukozi naye ng'omukozi ompadde gasiya mwerere kakati yagenze n'aleka edduuka n'atambula abageze mu lanchawa busimanyi bali mu lanchawa kati wuyo lanchawa nze namuwa mulimu kujja kugenda ku lanchawa nyuka banyama mwageze kusabasaba kyekyo abeera asabasaba kiki kyasabasaba ekyo lwaki asabasaba kubanga okusaba nnyo kufuuka okusabiriza kati nno munnange temunnenyanga afunye omuntu omulala yafuna dda yafa asaba kuba kati wagamba ndi asaba omuntu atannaba kufuna yasaba naye omuntu gwe twawa omulimu tumusasula bulungi akasente akafuna bulungi munnange kanjogere naye mukama wange tonyiiga ebyo tebijja kukola ebyo dduuka lyani lyazanyiramu bakasiba bajje nga taliiwo yaliyo we natuyanira okutandika edduuka eryo mugagga n'alinnya mu ndyanga bukyanga ozoola obadde tokwatagana ku miliyoni 5 kati ozikwatako kaakati nno Nazaala yayomba kubanga ekivubuka kino yakifaako nnyo kibe nga kifuna omulimu kireme okusuza n'okusibya omwana w'enjala kati essaawa eno kiri mu kyaki kyewuddiisa kyefudde ekiwumba tuutu mbunno kisaba kuva ku makya mpaka lwaggulu bannaye Katonda omusaba kyennya ekyo n'omusaba okuva ku makya mutuntu n'olweggulo mwami oku mulimu ageze n'agamba kaakati nno tugenda okudda eno ava mu kyaki omusajja yakuwa omulimu yalumbye maama kibi naye omulimu n'agamba naye okusaba si kibi naye omulimu ogusuuliridde okusaba si kibi naye omulimu saba si kubi naye bagenda kugoba ku mulimu ng'amugamba bagenda okugoba ku mulimu tetugambye nti Katonda omusaba kibi naye bannange olina okwetereeza ono yamugaa tereera nze ndaba oyuuga tereera namugaa nti ngenda kukyusa namugamba akalimu tukafunye tufunye newe tutandise okubeera kaakati no tugenda okudda ewa jjajja ng'agamba bawe omwana ali mu kusaba entoli ziryawo namugamba ebintu bitutabukidde omwana ali mu kusaba kati gwejafuuse namugaa kati n'okukwatagana tebakyakwatagana bayomba buli lunaku kubanga oli agala agenda ku kyaki ono amugamba alina okukola kaatulabe nakiraba dda yamulingiza muno agenda omulingizaamu ono ng'amuganze nina ekintu kye nnalaba ne tudda ku mulimu aguddewo naye ecupa zange kaakati tugenda okudda eno waliwo kasitomaano n'eccupa wano buli watwala kureta ecupa ezimu tazizza nange kasitoma yazze najja n'eki n'amugamba nti munaye bakasitoma bamanyi okututawanya naffe bano nno babbaala
ate amacupa bagaasa nnyo namuganze sijja kumanya bya kasitoma wo nze neetaaga bwe mba nkwadde ecupa zange ozizze ecupa zojja zisasula laba ekuleti zonna ziizo nkalu n'agamba nedda abakampuni bajja kuddizaawo kampuni zimanyi otunda amacupa amacupa naawe tujja funa ono yamugamba nti sigenda kuddamu kuguza kirala tebabiyombeddemu ono ajja n'amugulako ebintu amacupa n'agonoona simanyi bagaasizza ate bwajjawoza bakasoma bagaasizza ono ku kintu ekirabika okuba niye tekimukolera makulu tugenda maaso balina kwawukana kati ng'ono amugamba ekiro bano bakwawukana n'omusamba gwe twaba wagubalemereddwa n'emirembe balina kwawukana muwala waabe n'emirembe omusambwa gwe baamuwa gube nga gutudde mu musajja oli kubanga omusambwa yalina kunaaba munaabe era ne gumwesogga okumuzzaamu amagezi asobole okulabika ni afuna obudde obukola tekinsanyudde mama bannange omwana wange bw'anaayawukana leero bannange omwana taalumwe nnyo kubanga tuli ku mutima gwa mwana wange munnaye gwe tuzannyirako kaakati noono yuuno ajja ayitawo ye muwala wa maama aba agenda nga tasanga omusambwa nga bamugamba nti baawo sente ze tuli mu kumuwa alabika azaagalamu bakazi balala wangi essaawa etuuse bbaawo oyo yagamba mbadde ŋŋenda eno kansooka enzireyo yakyusizaawo baamuwa sente n'afuna abakyala abalala jjukira mu ssabo twalabe nga bagamba mbu balina okubaawukanya kubanga kirabika omuvubuka okutegeera kwe si kwa kumpi balina okumumwawulako abadde n'abawes Annie Jessica Nalyang Farida n'abayego Sharifa eno bwe tubeerabise ekitundu ekisooka tugenda kuba tubatusako ekitundu ekyokubiri mwenna abatwekumira ku VJM official tubaagala nnyo akuume